Okay. All right. Embeera bwetyo bweri mu kibuga nga bwe mugiraba tugezaako kuyingira kibuga. Olunaku lw'eggulo President Museveni yayisizza ebiragiro bingi okuli ebintu bingi naye ng'abantu batambuliza bigere, motoka za buyonjo ntono nnyo okuggyako ezo ez'aba essential worker. Toyinza kulaba ku taxi wano we tuli Katwe naye nga tuyingira mu kibuga Kampala. Twagala kuyitaayitamu tulabe embeera nga bweri. Ne bw'otunuulira ekibuga Kampala ndowooza abasinze okukosebwa abe bakolera mu Kikuubo, kubanga yagambye nti Kikuubo baggalewo mbagirawo. So twagala tuyiteeyiteko mu kibuga, tugendeko mu Kikuubo tulabe embeera nga bwetambula. Tuli Katwe, abantu abasinga obalaba batambuza bigere, naye ffe tugezaako okukuwa embeera nga bwetambula. Twagala olabe ebintu nga bwe bitambula. Ku kamera tuli ne Aaron Bobo owa the XP is my name. Tutambula mpola mpola. Twagala kulaga mbeera nga bweri mu kibuga, ebintu nga bwe bitambula, nga buli kimu nga bwe bitambula. So embeera bweti bwetambula. Tuli mu kuvuga tugezaako kuyingira kibuga tulabe embeera nga bweri. Tugenda kubanga tutuusaako bingi ebisingako but muganda wange weekuume, eyambala masiki. Covid waddala gyali era okuttatta. Tebakulimba nti baakugemye olemu okwambala masiki. So you must put on your mask. Oyinza okuba togyetaaga naye gyambalire muwalawo, gyambalire jjajjaawo, gyambalire sengaawo, gyambalire kojjaawo, gyambalire mukyalawo n'abazzukulu. Kubanga gweoyinza okuba obulamu tokyabwetaaga ne bo bakwetaaga. Oyinza okuba tuyingira kibuga wali waggulu Queens we naye nga tuyingira kibuga. Tuli wano katale ka Usaafi mpola mpola. Abantu emirimu bagikola nga bwe bagiraba, naye interest yaffe ennene eri mu Kikuubo. Embeera eri eti ey'omu Kikuubo gye twagala okuba nti tutuukira ddala mu Kikuubo tulabe embeera nga bweri, tulabe abantu bakola bate emirimu gyabwe, emirimu gigenda gitya era embeera etambula etya. So that's the current situation. Tuyingira kibuga twagala kulaba embeera eri etya mu Kikuubo. Babagambye basibewo, naye ate mu Kikuubo be basupplyinga almost ebintu bye tusinga okukozesa mu Uganda byonna bituukira mu Kikuubo. Embeera eyo egenda kubeera etya, tewagenda creatingwawo kye twandiyise scarcity mu mbeera eyo. So twegatteko tutambule ffenna tuyingira kibuga. Wano tuli ku Queens kati wano awalinga round about we bali mu kukola bypass awo kiri kidde eri waggulu Nsambya. So that's where we are. Tuyingira kibuga tulabe embeera nga bwetambula baganda bange, naye nga yonna gy'oli weekuumire waka muganda wange. Yambala masiki kubanga bakwetaaga. Yes, wano abantu traffic weebali, embeera nga weeri wano. Baofiisa batuyimiriza ndowooza beewuunya embeera kiki ekiriwo. So this is the current situation. Okay, that's the current situation. We want to show you embeera nga bweri mu kibuga. Embeera nga bweri mu kibuga, abantu bagezaako kuba to show you this is the current state. Abafande bagezaako President Museveni mukola. This is the current situation.
abantu babagoba mu kibuga abantu batambula babagoba mu kibuga nabo batusobola okubonako abamu abadde ewaka wano ayagala kwogerako naffe ogamba otya taata embeera eri mu kibuga nkolera ku skylight arcade naye akamali kaffe bakasibiddeyo tubali tugezaako okujja tubereko engeri gyetununulamu akamaali naye awantu waggale emisinde nga bwogiraba mu kibuga gifuuse mingi buli omu kati akkiriza tuddawaka ekiddako kiri kimu kyokka buli omu kati kugumira gyali kubanga amazima obulwadde bwo bulabika kati akawunga abantu bakawunga That's the current situation. That's the current situation. That's the current situation. As you can see, many people are moving back home. Abantu badda waka, bamama badda waka. Okay. So officers are trying to force people to go back home. They are trying to enforce the presidential directive. Abantu bava mu kibuga babawaliriza okuva mu kibuga embeera bwetyo nga bwogiraba. So n'abalalu ku nguudo mubalaba badduseeko simanyi oba baalazeewa. So that's the current situation. That's the current situation in the city. So they are trying to chase people away from the city, enforcing the presidential directive. Tuli ku Planet Wanuka Street. Tutambula mpola mpola. Twagala kulaga embeera nga bwetambula. So the officers are trying to enforce the presidential directive. Bagoba abantu mu kibuga babeere nga bakifuluma. So this is the current situation. This is Planet Wanuka Street. Abantu babagoba mu kibuga baddeeka okubatangira ekirwadde ki COVID-19. So this is the current situation in the city center. Ekibuga kikalu mukiraba. Ekibuga kikalu. As you can see, people are moving back home. People are being forced back home, as you can see. So tugenda kubanga tutambula mpola mpola. Njagala kulaga Kampala awo osobola abantu balabako side zeri. Ekibuga kikalu nga bwe mukiraba. Mega Standard Supermarket wali waggulu nokira kwa Anifa Towers nokirira waggulu awo wonna. Okay, wonna wakalu naye nga twagala kukulaga embeera eri mu kikuubo abantu babagobye edda mu kibuga. So I want to show you the current situation here. People are being chased out of the city. Arcades is really closed. Ebintu byokka ebiri open byoyinza okulabako ndowooza abatunda ebyokulya Hotlof Cooper Complex bo bali mu kukola bo waggule naye nga bw'otunuulira amaduuka amalala gonna maggale. So that's the current situation. Amaduuka maggale abantu babagamba badde waka. So embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala. So we just mugamba mutya ono yenyi agala baba wemmere oyagala mmere omwana tejali mulana. Okay, that's the situation. So we want to show you the situation in the city center, what's going on. Bw'otuuka wano oyinza okugamba oli mu kyalo naye nga bulijjo abantu babeeramu wano ng'abantu bangi nejjamu akukwata. But the current situation in the city, you cannot see people are just moving back home. Ebintu ebiri open wano ndowooza pharmacy zokka zoyinza okulabako. Pharmacy zokka ziri open naye nga business endala zonna nzigale. Amaduuka amalala gonna maggale. Arcades zonna nzigale. So we want to show you the current situation. Embeera nga bwetambula mu kibuga Kampala. Embeera bweti bweri. Abantu babagoba mu kibuga basobole okubanga baddeeka.
So this is the situation. Eri emabega abafande babadde bayitirivu nga bagobaganya abantu. Pharmacy zonzigule, you can see pharmacy zonzigule, and was only essential service providers bebakkiriza okugulawo. Ndowooza olaba abatunda pharmacy. This is Mukwana Arcade here. People are not there. Abantu tebaliiwo. So twagala kulaga ekibuga kikalu, which means nti abantu babagobedde ddala mu kibuga. Tuzzeeyo mu gye bayita total lockdown. Wano eri oba okkirira eri ku Ham, this is Mukwana Arcade, eno Magoba shopping. Kati wano eno gye bayitanga Nakivubo, si Nakivubo Muse, Nakivubo Muse yeri wali. So osobola okulaba nti wano wonna we wabeera taxi kati we zibadde nga zibeera wakalu. Taxi zibadde zibeera wano ezitambuza abantu naye kati wakalu. So we just want to show you what's going on in the city. This is the current situation, as you can see. People are just walking back home. Abantu batambula badda waka. Zibadde kweri wansi Nakivubo naye baba embeera eri Kampala abantu batugoba bugobi n'ensina. So kye kiddako kati? Tugenda waffe kweba kati kye kiddako obudde naawe bulaba bakitugobyemu ekibuga. Naye nga era embeera Abachina baleeta obuzibu boyi. Eno embeera teyaliwo n'emwana. Abazungu baleeta obuzibu. Kati awe tetukyakola. Tetumanyi kiddako. Katonda yamanye kiddako. Mamolagawa. Simanyi genda kangenda. Oddawo. Tugenda kukola. Mugenda kukolera wanga abantu bakagubye mu kibuga. Anti Museveni atukoze bubi nnyo. That's the situation. Let's try to see what's going on here. Pharmacies are open. Those are essential service providers. For them, they are open. Pharmacies are open. Other buildings are closed. Other shops are closed. Totally closed. Wotunulira Mukwano Mall, wonna waggale embeera nga bw'olaba. So ngeri bwe twakulaze n'ab'emigaati bo bakola wano, simanyi bagenda kuguzani, but this is the current situation. People are out of the city. This is Corner House. Wano abamanyi Mukajja, we wano Mukajja wadde okubeera bize nnyo. Right now current situation riding walking back home. This is the in the city. This Grand Corner, Parker View. There is a lot of business that goes on here. Naye olunaku lwaleero osobola okulaba nti tewali nnyo kyamaanyi. Buli omu atambula adda kyalina kubeera, buli omu atambula adda waka. So this is the current situation wano. This is the current situation. Wano tulengera mu kikuubo, guli gwe mulyango gubadde guyingira mu kikuubo. Ne galinga maka ga muntu tewakyaliwo nnyo kyamaanyi. Omukulu ogamba gye tuli muli mutya? Bigenda bitya? Ebintu bigenda bubi. Korona ono atuyisiza bubi bannange. Abantu batona bakoze eki batuweddemu akedi bazikadde ekikoba kikati batubadde tusuubula. Naye kati tukoze eki tusigadde nga mmomboze nga bannakibuga. Ekiddako bannange kyo kimanyi kiri mu gavumenti ekiddako. Owulira naye bale tusaba gavumenti egonzeemu. Wegonzezamu bwe bati bala bantu banekolera jange bannange bayogere ku kikuubo ne gundi takisi ne bodaboda. Ne kati namuno bwakedi bwaffe tubadde tusuubulamu obuntu obutonotono niyo babugadde. Moolo zebadde naye tujjeyo ebintu nga tusuubulamu naye bazigadde. Tusaba kale badivaiza ba pulezidenti batangazemu ku kintu ekyo nti director president yagambye nti bakadde ekikuubo si maduuka ganekola jange. Tulina abantu banekola jange bano badde tukola tusuubula nabo obutonotono obusuubuzi obutonotono. Nze netunda akange wano nenkasuubula wano ku Mukwana Arcade, nenkasuubula ku gundi ku Kwazalandi, nenkasuubula ku center.
kati eyo bana babugadde naye kati mu butuufu naye mukama wange goolwa TV ki UTV Uganda mwebale kukola mwebale tuweereza era TV Uganda neyanziza nnyo okusiŋŋaana ngaffe abaliko obulemu mbadde nkuba omulanga gwaffe ngaffe abaliko obulemu njogerera awamu ng'abaliko obulemu neyanzige okuwaayo ne Kaguta kye yakoze kintu kirungi nnyo okutulabirira kubanga eggwanga tufa tuggwawo naye abaliko obulemu tutunda ku peegi bwa 1,600 1,700 tubeera n'obuntu butonotono tufuna 5,000 2,000 3,000 ntwalira obwana bwaffe ne bulya naye tubadde tusaba ngaffe abali mu mbeera eya wansi ennyo ddala banditulese kyekyokka. This is the current situation. Wanowe mu Kikuubo, the main entrance of Kikuubo. As you can see, officers are moving around. I think bagezaako okulawuna balabe embeera etambula. This is the main entrance. Totally no entrance allowed. It's totally closed. Totally closed. Simanyi oba tugenda kubaako ne gwe tufuna gwe tusobola okwogerako naye wano, but this is the current situation. All arcades are closed. Nenga mu president communication temwabaddemu kugamba nti aggalawo arcades wabula yaggaddewo Kikuubo. So this is the current situation here. Nenga ekikuubo kyekigala embeera nga waliwo abakulu abali wano nenge embeera abaganda baffe abakolera mu Kikuubo ne arcades zonna president Eggulo yagadde Kikuubo n'ate tulaba ne arcades zonna abantu babagobyemu. Simanyi oba tulina gwe tuyinza twogereko naawe taata gye baleko taata ebintu bigendanga mukulembeze bwe yagamba bitekewe mu nkola kyekiddamu kubanga mutunulira Kikuubo Kampala ebintu bye bakozesa mu Uganda byonna bisookera bitambuka bitambuzibwa okudda ewalala tekigenda kuleetawo embeera nti wagenda tebaliyita scarcity ebbula ly'ebintu ate birinyira eddala ebbeeyi kubanga gye biva waggale ebintu bwe bibanga bwe bityo omukulembeze buli kimu yalina ekisalira amagezi okulaba abantu be embeera gye banaakola ki gye banaabeerawo naye nga ffe nga abali ku security ey'ekifo kino tusazeewo okubeerawo okulaba nti abantu tebayingira nga bwe basazeewo okuba nti baggalawo. So namwe muli mu kuteeka biragiro mu nkola? Tuli kuteeka biragiro mu nkola. Bye muteeka mu nkola mmwe nga mmwe mwali agadde okubiteekamu bamubiteekamu olw'okuba y'embeera erimu kati? Tubiteekamu era nga okuva lwe lyatandika amazzi babadde banaba mu ngalo kati ekiddako kibadde eri mukulembeze wa ggwanga esebo ekiddako era tukirinda wakati ffe tuli ba Kikuubo business community olukiiko lw'abasuubuzi olutwala Kikuubo tulina okukuuma abantu n'ebintu byabwe kubanga ekyaliwo nti ebintu ebyali ku mbalaza byavaako kati maduuka ge tutunuulidde okulaba nti oli tayita eri ajjaggulewo nti alina kyajjamu okuggyako ng'ekirangiriro ekyawamu kyekiriwo eri abasuubuzi esewo. Thank you so much for watching. Waliwo mukulu omulala gwe tuyinza okwogerako naye wano? Okay, amanya Sali Amiri esewo. Alright, eyo embeera abwetyo nga bwe wano mu Kikuubo guno gwe mulyango oguyingira mu Kikuubo we wasinga okuva ebintu bye tukozesa e Uganda oba gye waliise nti abasuubuzi we batandikira obusuubuzi we butandikira wano mu kibuga n'ebintu bye tukozesa byonna e Uganda bitandikira wano ne biryoka bisansaanira Uganda. So